mumilala eziyise. Kitegeeza senga bye yali aleese zaali nnono zaabwe. Nze senga nziza wano n'ennanya n'embereega n'enkokya n'enjogera ebyobuwangwa ennono n'abasajja abali muno abayimaani babimanyi. Omusajja omuganda geregere olya bwalanya olya bwabikula ku kkundi olaba olaba bikula ku kkundi kuyitana kubikula ku kkundi bikula ku kkundi yogera maama wo noyogera ani olunyiri n'olulazi babitegeera wadde balina imaani naye bamanyi nti ebyo nnono z'abano. Kati Muhammad okumugamba nti ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhira, Muhammad bino tetubiwulyako mu mirembe egiyise, kitegeeza bye yali aleese baali bategeeza byawukana n'ebyabwe. Almuhimmu kalica yaabwe esooka tugambe baali basinza amaki amasanamu n'amayinja. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwagamba butya, falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yabalagira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva ewa mukama we Allah basinzaani Allah nannyini nnyumba eyo. Kitegeeza ebyokusinza amasanamu bakole batya, babiveeko babikomyawo. Si we wokka, Amr ibn Ambasat al-Aslami radiyallahu anhu yagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi yakatandika okukowoola okukola da'wa, era Amru yagamba nali wa mukaaga mbasooka okusiramuka. Yamugamba gwani, namugamba nabiyu ndi nabbi, namugamba waman nabiyu, nabbiyani, namugamba arsalani llahu, Allah yantumye, namugamba wabima arsalaka Allahu bihi, Allah akutumina ki? Olira nagamba arsalani llahu bisilati al-arham, Allah antumye na kuyunga nganda, wa kasri al-awthani, n'okumenyaamenya n'okutematema n'okudestroyinga amasanamu. Kati abantu abatubuuza mwe mumenya amasabo g'abantu ebujulizi mubujjawa, eyo hadisi tebagiwulira. Nabbi yajogera ku ntandikwa yagamba mu Allah byamutumye nabyo mulimu wa kasri al-awthani, okutema amaki. Kati ge masabo gwe mulimu gwaffe gwe tukola. Era bwaba awalirina tujjagiranise Kasuddiiki tulireke ne Abdul Fattah akwate egundi ensawo za ddungu tuleke essabo nga liri ku ttaka. Eno bwaba awalirina munne teweeraliikirira gwewanika muwanisi ku mukono nogasenjera munne nga tonnagenda akasabo kange waali kajjeewo fe tukajjawo. Obujulizi bwe buli Nabbi sallallahu nga agamba Allah amutumye okutema ki amasanamu. Wa min adati al-arab qabla al-islam, kali kye yokubira abarabu gye baali balina obusiraamu tebunnaba kujja, kanu yanharuna lil asnami, baali basaddaakira amasanamu. Okusaddaaka ibada y'okusaddaaka okuwonga, ng'omuganda wa wano bwasaddaakira ennyumba gyagenda okuzimba, bwasaddaakira akasolya omuzimbi ajjawo n'akulyanko enkoko nnamba naga munenze akasolya sijja kalinnya. Akasolya okusereka basaddaaka, omusingi basaddaaka, bw'ogula ennyumba asaddaaka, bw'agula pikipiki agisaddaakira, ne tanuuru abookya obwokya amataffaali nabo bagisaddaakira. Akiri omuwa akanyonyi n'akakasukamu, ate bw'eba nkoko tagikasukamu. Nedda ssebo, naye akanyonyi kakakasukamu kalamba akubuzeebuze, kumba abadde ayagala kukuwutako nkoko. Okiraba, kati buli kintu kyonna basaddaaka. Olusala abalongo n'asaddaaka, oluzala abalongo n'asaddaaka buli kintu. Kati Abawarabu mu kalikyazi zaabwe baali basaddaaka. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul bagambe inna salati, eswala yange gyensala, wa nusuki, n'okukola ki, n'okusala ebisolo, wa mahyaya wa mamati, obulamu bwange n'okufa kwange, lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah, byonna mbikola ku lwa Allah, byonna mbikolera Allah, la sharika lah, tagattibwako kintu kirala, wa bidhalika umirtu, bwentyo bwe nalagirwa, wa ana awwalul muslimin, nze mubereberye mu kujemulukira ebiragiro ebyo. Mu aya endala, fasalli lirabbika wanhar, sala Qur'ani n'okusala ebisolo bisale ku lwani. Era Allah n'atugaana wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, temulyanga ekintu kyonna nga bakisaze nga teboogeredde ku linnya lya Allah. N'atugaana okulya ekintu kyonna kye basaze, bakisaze lwa balongo, bakisaze lwa kusamira, bakisaze lwa nnyumba, bakisaze lwa tanuuru,
bakisaze lwa kyuma kya mmwanyi, bakisaze lwa kyuma kya kasooli, bakisaze lwa yingini ya simanyi maato, kyonna kye basaze nga tebakisaze ku lwa Allah tetulya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba laana Allahu man dhabaha lighairi llah, Allah yakolimira omuntu yenna asala nga tasalidde ani Allah, asalidde muti, asalidde swanamu, asalidde balongo, asalidde nyumba, asalidde motoka, asalidde pikipiki, asalidde kyuma kya kasooli. Kati buli yenna asala nga tasalidde Allah mukolimire. Kalicha y'Abarabu bali basalira amasanamu. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwagamba butya? Bwagamba butya? Bwe muba temufunye ansa temujja byawula. Obusiraamu bwe bwagamba butya? Tukole tutya? Tusale ku lwa Allah. Okusalira ebitali Allah obusiraamu ne bukola ki? Ne bukujjawo. Kalicha eyokusatu wa min adatihim qabla al-islami, ne mu kalicha z'Abarabu ze baali bayinanga obusiraamu tebunnaba kujja, kanu yahlifuna biabaihim, kanu yahlifuna biabaihim, baali balayira bakitaabwe. Baali balayira bani? Bakitaabwe. Ndayira nalinnya yalinnya mu mmere, jjajjange musoke, jjajjange kibuuka, okudda ku bbere lya nnyabo eyebase emagombe ettula. Okiraba si bwe bakolanga? Abawarabu balayiranga bani? Bakitaabwe. Si bwe kiri? Obusiraamu bwe bwajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya, inna Allaha yanhaakum, Allah abaziiza, an tahlifu bi abaikum, okulayira bakitammwe. Faman kana halifa, oyo yenna awulira nga ayagala kulayira, falyahlifu billahi aw liyasmut, alayire ngani? Allah. Bw'aba tasobola kulayira Allah akole ki? Asirike. Mulaba mutyo omuntu alayira okulya embwa n'embizi. Wano mu Buganda okwo kwali kulayira nga kw'amaanyi nnyo wano mu basiraamu b'e Uganda. Era oli nga bw'alayira okulya embwa n'embizi omanya kyalagira kituufu. Kubanga wano abasiraamu b'e Uganda baatya nnyo okulya embwa n'embizi. Baakitya nnyo era baamanya nga ye haraamu asembayo. Naye ng'okuba olina essabo nga bw'osaaza nga si nsonga nnyo. Naye okulya embwa n'embizi leka naawe kyabayitirirangako. Okulya embwa n'embizi yali haraamu munene, ng'omuntu aba neyiriziye naye ng'akulayirira n'ayisa ne mu bulago nangati okulya embwa n'embizi. Ekyo sinza yakikoze, sisobola kikola. Okudda ku bbeeri lya nnyabo sisobola kikola ekyo. Naye ng'alayira okulya embwa n'embizi. Musamize muyitirivu, mulaguzi mukulu nnyo, ayamala abalongo, ayina yirizi, ayina buli kintu kyonna ekyawongo kiri mu ye, naye atya nnyo okulya embwa n'embizi. Tewaliye embwa n'embizi munnange n'otosamira. Manyize njagala nnyo ogeraageranya oluusi ne kunvumya n'okunvumya. Akiri olyamu embizi, olya ekigodo ky'embizi ku gundi ku ddaaku, naye n'otosamira. Sekaya bibu waddaja yishenja ate kyogedde kyati. Naye nga kyekituufu munnange, ekyo kituufu kye mbagambye tegaliiko nfuufu ago. Olya ekigodo ky'embizi naye n'otokola ki? N'otosamira. Kubanga olya ekigodo ky'embizi obeera mujambaali nnyo, obeera musajja mubi nnyo, obeera mugiri mu kabiiru, naye ate osigala okyali musiraamu. Naye ate oli bw'asamira obusiraamu abukola ki? Abuvaamu. Kati abo abantu bagenda okwesooza. Ebyo nabimanyiira ebyo, zibinkangako ebyo. Nze mba mmanyi kyenjogedde. Ebibi bisiŋŋana nze mbabuulira. Abantu bano tebamanyi bibi, ekibi n'ekibi ennyo, ekirungi n'ekirungi ennyo tebakimanyi. Kyobala abantu twatandika bilmuhim qabla al aham. Abantu batandika n'okusomesa abantu embizi n'okulya embwa n'embizi kibi nnyo. Abasiraamu ffe tulina okwambala wano enkofiira, abasiraamu ffe tulina okusala ebisolo wano, abasiraamu ffe tulina okuwasa abakyala bana, abasiraamu ffe mu lubiri, abasiraamu. Ebyo birungi bye baali basomesa. Naye ate beerabira okugamba abantu tawhidi. Beerabira abantu okugamba abantu nti toyambala nkofiira nga bw'osamira, tosaaza ng'olina essabo. Balina kusooka ebyo babajjeko amasabo, babajjeko okusamira,
babajjeko yirizi then balyoke babagambe temulya mbwa na mbizi. Okiraba musaale mwambale enkofiira. Naye kati osingana omusiraamu nga ye ekikulu kyalina mu busiraamu we kwambala nkofiira era n'omukafuwaza aganza omusajja tajja nkofiira ku mutwe. Omukafuwaza otya enkofiira tenva ku mutwe nekitange teyamuvanga ku mutwe just esaba obusabo. Allah yalimanya abaana asonyiwa. Okusonyiwa kuli mikono gya Allah. Amuyita na Allah mu Luganda. Okusonyiwa kuli mikono gya Allah. Allah yamanyi baana asonyiwa. Allah musaasizi nnyo. Omusajja yazina emyaka 40 kati okufa nga alina essabo gwe tomanya munnange Allah ayinza okugeraageranya. Allah ageraageranya. Emyaka 40 gojja zino kiyita mmere? La. Waliwo ebikulu ennyo bye twali tulina okusooka okusomesa abantu b'e Uganda nga tetunnabagamba na kusiiba nga tetunnabagamba na kukola hijja. Era omusajja eyakola tawaafu neyeetolola n'adduka saayi n'agenda Emina n'ayogera ebyo ebigambo nabuuza ani yamuleese oyo omusajja. Nembagamba kubanga yamuleese yamulyazaamaanyiza. Yabadde alina kubanga yatuuka n'abuuza naye ki ekikulu kati ekyatuleese. Tegeeza yamuleeta yamuggyako bujja ssente n'amutwala e Makka. So yali alina kumusooka kumusomesa tawhiidi n'amusomesa emikolo gy'agendako gitegeeza ki. Bw'aba tasitahakka kugenda Makka asigale wano. Okusinga omutwala e Makka n'abuuza akoleyo ki. N'olwekyo kalica y'Abawarabu gye baali balina ey'okulayira bakitaabwe baali bajaagala naye obusiraamu bwe bwajja bwajabolishinga bwagiyimiriza. Lwaki? Kubanga mbi nnyo. Wa min adatihim qabla al-islam, ne mu kalica z'Abawarabu ze baali balina obusiraamu tebunnaba kujja. Eno yakumeka yakuna kanu yuallikuna tamaima, baali beesibayirizi ng'Abaganda ba wano. Otuuka awaka w'omuntu ng'abaana bali awo nga bonna balina irizi mu kiwato okuva ku mwana asooka paka ku mwana gwe bakazaala ow'emyezi 4 nga bonna balina irizi. Bonna nga balina irizi. Abasiraamu ba wano bo bamanya ekisiramula omuntu kutayirira n'okwambala enkofiira. Era omusajja asobola okukyama awaka w'omuntu n'alaba abaana be nga bonna balina irizi naye nga tanyega. Ate n'akyama mu maka g'omusajja omulala omusiraamu n'alaba abaana nga baliwo 3 2 myaka 4 6 n'7 nga bonna si batayire. Omusajja n'abuuza sula abaana bo bonna tobasiramulanga? Abaana bonna tobasiramulanga? Abaana bonna bakaafu beerere. Abaana bonna bakaafu buli avaayo mukaafu. Buli avaayo mukaafu. Buli mwana avaayo kumbuuza ndaba mwana mukaafu. Kati nga yamanya okutayirira kwekola ki? Kwekusira. Naye irizi tasobola gikola ki? Ginyegako nti abaana bonna bashirikana. Babakuyita kushirikana. Abaana bonna bashirikana. Abaana bonna bakuza mu bushiriku. Abaana balina irizi eri mu kiwato, endala eri ku mukono, endala ziriwa. Tasobola kumubuuza nti lwaki abaana balina irizi. Obuweta. Just can you imagine akaweta. Ngagere mu kyalo eriweyo nesingana omwana muto ng'alimu akaweta. Nimbabuuza kana akaweta kaki. Nimangani kana akaweta katangire simanye yaabwe obutakuba mwana. Kalimu eddagala. Nimbaga nti akaweta kano temumanyi nti kabeera ku gundi ku gaali akatima k'eggaali. Nebangamba yekeeko kennyini. Nimbaga nti omuyindi yakola eggaali aba kumanya nti akaweta kano kalimu eddagala. Erijjanjabe yaabwe wane Buganda eggaali yali badde ya bbeeyi. Yali gisedde nnyo kubanga kuliko eddagala. Naye kati omusajja yakola mu China oba muyindi yakola eggaali n'agiteekako akaweta kasibe omukka guno gunywere. Eddagala lyayingiramu lityataawo erijjanjaba obulwadde bw'abantu b'e Uganda. Oba Ssekabibwa Abdallah kirabye eyindiya gye bakolera eggaali naye kano akaweta akaliko kalina eddagala ate likakole lijjanjaba abantu baliwa Buganda. Eyo eggaali yali badde ya bbeeyi nnyo jama. Erikola eddagala erijjanjaba eyaabwe nerigema era nakakutulamu nenkajjamu nenkateeka mu nsawo yange nengerako nakati omwana waali wakayita emyaka 4 talina kyeyali abadde. Ati abantu balina ebintu nti mu bulago. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama obujulizi kweyo ensonga obusiraamu bwo bugamba ki kwekyo? Inna arruqa wattamaima wattiwalata shirk. Nabbi yagamba inna arruqa ruku yezo
ez'ebisajja ebiyaaye ebimafiya ebyefuula ebisoma Qur'ani ngeno bwe bigwa mu bifuba by'abakyala mbu bibanuunemu amajinni ebiseeka rukuya biseeka luseke biseeka kiwato bisomerera rukuya nga bwe kimuyoola bwe kinoonya amajinni kigakebera muno mbu amanyini gakwata nnyo wano kiba kinyiga jinni ebisajja biba ne babyabaaki Seeka Habibu Abdallah anganye nti ebimu biganoonya ne Kampala mukadde mubakyala mbugali eyo bigakukunulayo we bigasomerera mukijja kigagoberera paka nekituuka Kampala mukadde nga kiganoonyayo. Kati ebyo ebisajja ebiyaayo bimafiya byerimbise mu Qur'ani byerimbise mu kusomerera naye nga bisajja bimafiya. Kati ebyo nabbi byayogerako era kibula sahabi bwe yajiwa Nabbi sallama n'amugamba nti Nabbi sallama twali tusoma rukuye waffe ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Nabbi n'amugamba mpitiramu rukuya zammwe tulage rukuya zammwe zaali zitya. Nabbi n'agamba la ba'asa birruqa au birruqya ma lam takun shirka. Rukuya bweba si shiriki teri mutawaana. Kitegeeza Nabbi amanyidde ddala bulungi nti waliwo rukuya ezaki ez'abashiriku. Idhan Nabbi sallama bwe yajjawo rukuya era bagamba Huzaifa yasingana omusajja n'amukwatako wano n'amuwulira nga alina yiizi n'amugamba kino kiki n'amugamba mune bulwadde simanyi musajja omuyudaaya simanyani bw'anteera wano ekintu n'ekisibawo ntereera. Huzaifa n'akikutula n'amugamba law mitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka oba kufa ngeno yirize kuliko mbadde sigenda kusalira. Maana hadha alkalam anna as-sahabata kanu yukaffiruna ashabu at-tamaima warruqya ash-shirkiyya bali babakaffara baga nti uyu mukafu asiba ruqya asiba yirizi. Kati Nabbi agati inna ruqa wat-tamaima tamaimu zeki yirizi wattiwala tajemi kuduru abakyala gibateeka mu nva. Seeka Habibu Abdallah yabyogere eyo twali eyo wakiso eyo Seeka Boza erinnya lyannemerera nendi mugaali ogere era munaye n'alyogera bibateeka mu nva mu mpombo babitandika lunaku omugole lwafumbirwa basenga abo bemulaba bisenga nagadya omwana agenda fumbirwa lwekitandikirawo mwana mmuzi wa rabbali tulina omubulira ebyaffe ebyekikyala tulina omujireza kumbe amutegeeza marugo amutegeeza kuteeka najisi mu luwombo amutegeeza kuteeka mu minkuduru amutegeeza kwetawaaza genda wetawaaze amazzi gakataaso galeete getufumbamu oluwombo nabwena omutabuligi atidde n'okutya tosembera wali muko nga tomumanyi tomala galya luwombo olw'omuko lutuule wala ngaeriseka gyatudde Seeka Siddiq omugole abeere wano gwe tuule eri omugaye gwomumanyi n'ebintu byo tosemberera mugole kubanga abo batukoze bubi nnyo basenga beesiba obukaaya bannaddiini nnyo naye bwe kituuka ku luwombo bw'oba omanyi nze sengaawo genda oleeta amazzi nga weetawaaziza. Allahu akbar. Omulala muga gireete wano leeta wano ebbaafu gireete wano wandaba akakasize ddala nti okoze eki yeetawaazizza. Ate nesenga n'abeerawo ne mukulya akutuulira ddala mu maaso bwati n'afukamira akonfaminge nti akonfamingire ddala nti eki enajisa agikoze eki agiridde. Allahu akbar. Bebasenga bammwe abo agataasoma ddiini gannagadya gamunamusoke gannakibuuka omusenga mu busiraamu talina mukolo gwonna gwakola mu kufumbirwa. Khudhu anni mu busiraamu senga talina mukolo gwonna gwakola era bw'olaba nga senga nga ajja atagala mugaita please komaawo oluwombo lwange nti tujja kwekolako tofaayo twala senga oluwombo olye twala oluwombo lwo. Senga tajja mu bakyala ayagalawo ki nze ntudde wano Seeka Siddiq wano Seeka Gondi ate senga ajja atya wano nzije gabano atya okujja nga alina byanjagaza ebyenjawulo. Lwaki ajja wana abasajja bamuzira abentudde nabo lwaki ajja otugabula senga tayina mulimu gwonna gwakola mu kufumbirwa kwa busiraamu. La tuzawwiju almar'atu almar'ata
wala tuzawwiju almar'atu nafsaha fa inna az-zaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha. Nabbi agamba omukyala tafumbiza mukyala munne senga siyampa omukyala, wadde maama we siyamumpa, ne jjajjaawe omukyala siyamumpa, omukyala tafumbiza mukyala munne. Wala tuzawwiju almar'atu nafsaha, ate n'omukyala teyeefumbiza yekka. Abakyala abenzi be babeefumbiza bokka. Senga njagala mbabuuze, mu busiraamu alinawo mulimu ki? Alinawo mulimu ki? Tiwali mu mbaga y'obusiraamu senga talinawo kifo. Ne mubalaba senga n'agira n'agenda mu kidaala n'avaayo mu basajja, yenna ayambadde ebbeeresho, amabeere libwe liti alisoosotodde, n'ayita mu bantu abo nga bwazina n'ajja mu bagole mu abagenyi, n'ayitamu n'alyoka anoonya omugole omusajja, n'alyoka amusanga eri, n'amukwata ku mukono bw'ati, n'alyoka amuyingira ekifuba, n'alyoka amwesalaawo, n'amunyweza, n'asooka amunyweza, munnaye tusanyuse, muzze mutya mukulikeeko, ng'anywezeza omusajja wa muwala we. Senga amunywereza ddala, n'alyoka amujja ate ne bajjanga bakaada, bazina amuleeta eno mu bantu, bakolezeza n'obutaala, enkola y'abamajuusi abasinza omuliro. Ye senga. Kati senga era waliwo omuwala yatabuka, yalaba senga amulemeddemu, nawe nedda senga tekisoboka, enkola yange ngo senga alemedde mu muvubuka. Ate bwe baba balemwa dda n'obufumbo basenga. Kati weewunya senga abuulirira ate abafumbo nga bwamulema. Kati bw'afuna evvubuka naye n'asooka alinywezaamu, n'anyweza naye n'anyweza evvubuka. Kati ago basenga bannange temugaleeta, basenga mubaleke babeereeyo, basigaleeyo n'empombo zaabwe, basigaleeyo. Nali Sudaani, omukyala n'ampeereza emessage n'aŋŋamba senga yaŋŋambye nsale ku mubiri gwange buli awali akaviiri, ku mubiri gwange buli awali akaviiri nsalewo mbumuleetere, era n'abwokya ne babukolamu ebinzaali bye batadde mu luwombo ne bamamirira bati nga bamamirira obunzaali ensaano. Kati omuwala ambuuza singa seeka ensonga eyo tugikoze tutya? Kati abo abantu abo abakyala mubalaba bambala obukaaya, ebalinyisa imaani, ne batugamba tulina akajanja, twetuuma Abawarabu twejjeko amannya g'ekisira g'Abaganda, ati waki temwejjako eya mubiri, wejjeko lyerya Ssenjala, wetuume Muhammad al-Quraishi al-Hashimi ibn Kinana, wetuuma ago, lwaki weyita Ssenjala oba owulira byakutama amannya birala nammwe bye mukola birala. Wejjeko amanya wetuume al-Hashimi, anti wewafuuka Muwarabu. Ya akhi, omusenga ekyo mukitwale, talina mulimu gwonna gwakola ku mbaga eyaffe ey'obusiraamu. Naam, wa min adati al-arab qabla al-islam, kalicha z'Abarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunaba kujja. Ey'okutaano, eba yakutaano. Tayib, kanu la yuwarrithuna al-banat, baali tebasikiza baana bawala. Kanu la yuwarrithuna al-banati, baali tebasikiza baana ba buwala. Ng'omuwala tafuna maali yonna ku maali ya taata we, ng'omuwala tafuna kintu kyonna ku maali ya kitaawe, kye bayita okusikiza. Baali tebagabana, mu Luganda kale gamba abaana abawala baali tebagabana ku maali y'abakadde baabwe nga bafudde. Eyali kalica y'Abawarabu nga bajagala nnyo, ng'abaana b'obulenzi bokka be basika. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba ki? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda. Suratu Nisa. Wedda abantu bagala okubabuulira ayati. Suratu Nisa ayo baya 11. Sheikh Nasir ajja kumbuulira ayati ezo ndeneme kulwawo. Aya mu Suratu Nisa enamba Sheikh ajja jimbuulira nga njibabuulire. Okitegedde? Abawarabu bo baali tebasikiza baana baki babuwala, ye kalica yaabwe, kubanga bagamba nti abaana b'obuwala. Aya ey'omusanvu mu Suratu Nisa, Allah ajjawo ekikyamu kye baali bakola ekyokugamba nti abaana ab'obuwala tebabawa. Allah n'agamba lirrijali nasibun, abaana ab'obulenzi balina omugabo
mimma taraka alwalidani walaqrabun kwe emaali eberekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda bwe guto. Walinnisai nasibu n'abaana ab'obuwala balina omugabo mimma taraka alwalidani walaqrabun ku maali eberekeddwa abooluganda bakadde baabwe ababiri n'abooluganda. Mimma qalla minhu ya Allah byagamba mimma qalla minhu au kathur kebenge badde nyingi etya kebenge badde nki ntono etya. Abaana ab'obulenzi bafuna n'ab'obuwala bakola ki bafuna. Kasooka embuuzaawo okusikiza okw'abawarabu n'okw'obusiraamu kwekumu okw'abawarabu kalica y'abawarabu abaana ab'obuwala baali tebakola ki ate okw'obusiraamu abaana ab'obuwala bakola ki ada yaabwe endala kalica yaabwe endala eba yakumukaaga. Wa min adatihim qabla alislam kanu yarithuna nisaa karuha baali basikira abakyala okusikira okw'obuwaze okusikanga kwa mpaka baali basikiranga abakyala okusika okw'obuwaze. Omusajja bwe yafanga n'alekawo abakyala abasajja abooluganda kwoyo omusajja bajjanga buli omu nga yeeronderamu gwayagala aga nti gwe nkusikidde eddeeno naawe nkusikidde eddeeno nga beeronderamu nga bwe baagala nga byampaka. Omukyala teyabanga nasse kubanga omukyala bawasa muwase omukyala gwe bawasizza ate anaaganirawa nga mu famire eyo mwasigala taddayo waabwe. Obusiraamu bwe bwajja n'ekyawukana ku ekyo. Allah yaga ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha abange aya 19 Allah yaga nti abange mwabakiriza la yahillu lakum tekikkirizibwa kummwe an tarithu nisaa karha okuddayo okusikira abakyala okusikira okw'obuwaze. Haji wange wamma gwe otaddeyo nyo ebirowoozo kambuze gwe kenyini ow'enkofiira seeka gwe kenyini okusika okw'abawarabu n'okw'obusiraamu kwekumu njawulo kyeriwo mwagisasula kati gwoyingidde mugundi mu byuma mwe mugamuka mugandawo wazira ki owulidde amasala gigava neeno gyegali agambye okw'abawarabu kulinga okw'abano muka mugandawo wagiranga buki ogattawo bugasi twala butwale wazira nsonga tewali kuddamu nnika tewaliwo ki. Kati okw'obusiraamu ko kugamba temuddayo kusikira bakyala kuki kumpaka. Tegeeza omukyala idda bweggwako alina okunoonya anaamuwasa imma mummwe oba walla naye si byampaka. Kale lero kali kya egoberera eyo eno ate embi nnyo. Anna al awlaada al kibaaru kanu yarithuna ummahatihim. Abaana ate kati tubali tugamba oli abaddaga nga Sheikh bwagambye bataata abooluganda naye ate kino kyasukkanga obubi. Bw'abanga n'abawala abato myaka 18 myaka 2 mwaka 22 nga mu baana bo mulimu abakulu mu myaka 3 mu myaka 4 myaka 25 abaana abo basikiranga bamaama baabwe. Oba kitegedde ng'omwana baba bagaba emaali waddembe n'okusooka n'asonga ku kyala akakyotala n'agamba ndi kano ko basooke bampoono ebirala byonna sijja kukayana era ne bamugamba nti oyagala oyo kale sooka omuzza eno oyo n'amuzza eno maama we jjukira abadde muka kitaawe n'amuzza eno.
era bagabanga ebintu ne balaba oli nga tamatidde bulungi nebaga nti osigadde tomatidde nti katukusuulireko maama Adija kemunsuuliddeko maama Adija kati awo nteredde ebirala byonna mugabe nga bwemwagala. Abakyala nga babagabana abaana abazaalibwa oyo omusajja baali basikiranga bamaama baabwe nga babatwala. Ate okumanya ekikyali kibi Allah nemukukigaana yayongeramu ekigambo. Allah yakigaanira ddala wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Ate kubwenze ekigambo wa maqta tekirimu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Nekino olwokuba kibi nnyo Allah yongeramu ekigambo ekyo. Nisa aya 22 Sheikh bwatugambye Nisa aya 22 Allah yagaya abange temukola ki wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa tekabatandanga ne muddamu okuwowa n'okuwasa n'okubeerako obubeezi n'omukyala yenna yabeerwako ne taatawo. Innahu kana fahishatan kubanga ekikola kyabuwemu innahu kana fahishatan wa maqtan wa huwa al-ithmu al-kabir. Kyonono kinene nnyo era busungu bwa Allah bungi obubakako wa saa sabila era kubo bijjo. Waliwo enjawulo wakati w'Obusiraamu ne kalicha z'Abarabu. Taib kalicha yaabwe endala kalicha y'Abarabu endala kanu yatufuna bil bayti uriyana qabla al-islam. Ng'Obusiraamu tebunnaba kujja kanu yatufuna bil bayti uriyana bali beetoololanga Kaaba bwereere. Kaaba oba ibada eyo giraba seeka gwantunuulira ibada eyo giraba nga abantu beetoolola bali bwereere bonna bwe bati aseeka Habibu Abdallah ogiraba ibada mulimu abavubuka mulimu abakadde mulimu abanene mulimu obutini ennyo mulimu abawanvu ennyo naye nga bali ku ibada. Ate munnaye nabo baali bakikola. Omanyi ebyobuwangwa bitamiiza kati omugiso webaba bamusala nga ali bwerere bwati alaba nga ekitalina buzibu kubanga obuwangwa bwamutami embalu yamulinnya ku mutwe alaba nga sikyabuwemu era alaba rujula okuyimirira mu bantu bwe bati n'atulaga Kampala mukadde alaba nga tekirina mutawaana era bajjaga ne bamulambulako ne babikolako ne balaba ebyobuwanga obanga alinyeko amajini obanga atakyategeera bulungi. Kati ne basajja bali weewunya ekyabakozesanga ekyo okwetolera Kaaba nga biweerere yali imaani. Bagambanga engoye ezo ze mujja mwambadde tetumanyi mwazifuna mu makubo ki, ziyinza okuba za haramu. Weewunye batya haramu ziyinza okuba engoye mwazifuna muki kakati kyemuba mukola ennyumba ya Allah temugijjaako nga muyina engoye ezo. Olutuuka enateete ng'ojjako engoye ave ebbombo olutuuka ebwayiise ng'ojjako engoye ave Jinja Road olutuuka ekireka ng'ojjako ave Entebbe olutuuka Namasuba ng'ojjako ng'olumba Kaaba ng'okola ki nga weetooloola nga wenna oli mutukuvu. Okiraba nga beetooloola ndowooza waabangawo n'abayigisa amatama nga bo baliwo okulaba bulabi nga beetegereza ibada engeri yejahiliya bwegenda mu maaso. Kati abasamize nabo bwe batyo ne basala ente n'atekawo omumwa, embuzi n'atekawo omumwa n'anywa omusaayi gwayo butamiivu ne yeesula mu muliro ne yeevulungula mu muliro. Bikolwa byonna bya shiriku. Talaba nti kibi. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abaana wallahu amarna biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة بقول يبكوا يبيوبوا سورة الأعراف آية 28 بقول أنجي تقول إيش كبار الله يتفاحشة بومو ويني لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا امرأة إلى عورة امرأة. Nabiyega omusajja tatunulira bwerere bwa musajja munne n'omukyala tatunulira bwerere bwa mukyala munne. Naye bo bakola imaani beetooloola. Kati bwe bakolanga ekyobuwemu ekyo nga bagamba nti twasingana bataata baffe bwe bakola era Allah yakiragira
qul bagambe inna allaha la ya'muru bilfahsha allah talagira bikolwa byabuwemu atakuluna ala llahi ma la ta'lamun mwogera ku allah bimutamanyi okukutemerera allah ayinza okulagira agamba wano bantu betolole nga mulimu abanene abazibu bati mulimu abatini nnyo bati mulimu abawakati bonna allah akkiriza ebyo bino engoye byakwewunda byaffe byetulina okwamba nga tugenda okusinza qul man harrama zinata llahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizq ani ayinza okugaana abantu okwewunda ebyokwewunda ebirungi bwe biti nga bagenda okusinza allah tabaraka wataala ya ayuha alladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu allah tugamba kwambala kunyirira nga tugenda okusinza imam malik alina nejjubba ngaagiteekako yalina kalansuwa imam malik yatekangako nenkufiira nateekako ejjubba eyebbeeyi nanyirira nati ngenda kusomesa bigambo bya nabbi ngenda kusomesa sunna za nabbi nina okunyira anjogera ebigambo bya nabbi saa sallam kati bano bo bali kukaaba bali bwereere okiraba la hawla wala quwwata kati jahiliya mulala kalicha z'abawarabu birala n'obusiraamu kiki kirala wa min adatihim qabla alislam kalicha yabwe ndala gye baali bakola ng'obusiraamu tebunnaba kujja kanat iddatu lmutawaffa anha zawjuha sanatan kamila omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubagiranga omwezi mulamba manya omwaka mulamba nga tebamukkiriza kufumbirwa walala ne wano mu Baganda omukyala bwe yafiirwangako bbaawe ng'akungubaga paka olumbe lwe bamala okukola ki okulwabya ne bamunaazaako amaziga ne balyoka bamukkiriza okufumbirwa era n'engoye basibiranga muno mabeere ne bagamba namwandu bamugananga n'okusanirira enviiri abamu tebayambalanga na siripa abamu babagananga n'okunaaba nga kisinzira ku imaani ya kika ekyo imaani ey'amaanyi nga bagana n'okunaaba abalala imaani ey'amaanyi bamuzimbiranga n'akayumba ebbali eri ng'akungubaga eno mubusoga bwe nali yeeye bagamba omukyala bw'agenda ewaabwe okuziika ng'afiiriddwa ba taatawo ba maama we omala kugula akungubaga abeerayo ennaku wa 40 omala kugula mbuzi omala kumugulira lugoye n'alyoka akola ki n'alyoka akomawo okiraba eyo idda kungubaga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar seka ngundi bwino washahida shahidu min ahliha amasala seka gakwata aga amasala ojagga kubirako ekifaananyi ekazo seka nasuri odda amasala omukyala bwafiirwako mukadde we akungubaga ebbanga lya kankuwe nasu yonna nga bwegenda bwino yenna kamumaleyo obujulizi akungubaga ennaku 40 kati bbaawe bw'aba agenda okumunona atwala embuzi n'olugoye kati ate omwami yayambala boarding omukyala n'ayambala ekkanzu era omukyala n'atuula ku ntebe omwami n'afukamira wansi mu bika ebimu gyebiri seka amasalo gawulidde ago tugatwala ebbombo okiwulira ago masala gali bombo kati nga tulaga adati ezawano babayita abayise kasolo n'abayise mususa byebika bakola ekyo nasu yonna eweddeyo n'amasuda lwansi nago nga bawadde amaraja temulina kye mumanja n'amaswadi lwansi abayise kasolo ki abayise kasolo n'abayise mususwa eyo tribe bwetyo bwe bakola ekika ekyo kati ate abo imaani yaabwe endala esinga ate era abalala abasoga abo tobessaako si buli musoga nti sebe ekyakisobola awo nabo basiŋŋana mu imaani eya jahiliya kati alimuhimu mu kalisha z'abawarabu omukyala yakungubaganga mwaka obusiraamu bwe bwajja ate bwe bwagamba butya walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhur wa 10 allah ganti abo bonna suratul baqara aya 234 bwe bujulizi aya 234 suratul albaqara allah yagamba abo bonna babafudde mummwe wayadharuna azwaja ne baleka bakyala baabwe yatarabbasna bianfusihinna
abakyala abo balindirira nga batudde idda bakungubagira abaami baabwe 4 ashhuri emyezi 4 wa 10 n'ennaku 10. kambuze sheekha oli engeri gyali mukambwe nnyo. Sheekha tonyiigira nnyo bwoti. Sheekha waki ekikambwaza bwoti? Toli munna tawhidi. Omanyi omuntu bw'anyiiga akansomesa tawhidi ntandika okweraliikirira. Oli oke? Wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Alaga yakaduna yastuna bil ladhina yatluna alayhim ayatina. Sebo obosomesa tawhidi okulaba abantu nga baliko akamwenyumwenyu baba batonotono si bangi. Abantu bonna baba bakuziimuula babala balumemba bati ate ebirala byokusomesa ebirala byokusomesa banne bwedda basomesa bulungi naye kali yatandisa ebintu bitategereka yanamaliriza ddi nze ntandika butandisi maliriza ntandika butandisi guwampise wano yamaliriza ddi baseka bonna bazze yalemedde ku muzindaalo nze ntandika butandisi munange mutegeka akamwenyumwenyu nze neraliikira abantu abanyiize oli akula nga yakakugwa mu bulago bwati nga buli kyoyogera awulirawo wano abantu balina amasabu gali wano kungulu akulaga nti munno mukaseera barakallahu fik sekamwe bali kusomesa tawhid naye ngaekiri wano jazakallahu khair barakallahu fik naye nga wano ayagala kugwa mu bulago ebyaddala wamahaji okungubaga kw'obusiraamu n'okw'abawarabu kwekumu byebimu si byebimu. Kankongera ekibuzo ekyokubiri. Kalica y'abawarabu n'ey'obusiraamu byebimu? Abusiraamu bulala n'ebyabaki n'ebyabawarabu birala. Tayib zikambongere kalica mmalize kasansa mutandise muno gifuna nti ebyabawarabu birala nnyo n'obusiraamu buki bulala. Tayib kalica endala abawarabu gye baali balina enono kabedwa kubanga efaanana n'abantu be Ukraine. Kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd al-ma'akil. Balinga balina ebyokulya ebimu bye bazizza bagaa gino miziro nga Ukraine ddala nga Ukraine balina emiziro. Era Ibn Abbas yagamba idha asarraka bw'owulira nga kikusanyusa anta alama jahala al-arabi okumanya obujjega bw'abawarabu bwe baali baliko oyo mulangira mulangira mu bawarabu. Ate agamba bw'oba oyagala okumanya obujjega bw'abawarabu bwe baali baliko faqra ma fawqa 130 fi surati al-an'am. Genda mu surati al-an'am okuva ku aya 13 osomaawo olabe. Kankugireyo kimu kyokka. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الله يقول أنت abawarabu bayagalanga nnyo eŋŋamiya bwe baba bagisaze ng'erimu omwana ng'omwana gubadde gukuze. Suratu al-An'am 139. Kati Ibn Abbas katandika 13 osomaawo wonna paka aya esembayo ngenda gikubuulira esembayo ku ebyo. Kati eyo yesooka waqaalu ma fi butuni hadhihi al-an'am. Abawarabu bayagalanga ensolo bagisala ng'ebaddemu omwana nga gukuze bagulyanga nga bagwokya. Kati ennyama eyo bagambanga nti ennyama eyo eba ŋŋonvu nnyo. Kati abawarabu olw'okuyitiriza ojjagala ne bagamba nti ensolo yonna bwe bagisala ng'erimu omwana guliibwako basajja bokka. Ng'abaganda baano bwe bayagala enkoko ennyo ne baziteekako ne shuruutu ne arukaanu ne wajibaati ne bagamba enkoko ziriibwako basajja bokka. Okira min shuruuti z'enkoko eriibwako ki musajja. Yemala ebibamba oli ayagala okuserekera ennyumba leeta enkoko. Bw'ogenda okukulagula leeta enkoko. Kusinjibwa nnyumba leeta enkoko. Tanuuru leeta enkoko. Olw'okuba enkoko bagyagala nnyo nga ewooma. Nga bw'olabira ddala abawarabu ne Ukraine bwe kyali. Ukraine abakyala tebaalyanga nseenene, abakyala tebaalyanga magi, abakyala tebaalyanga nkoko, abakyala tebaalyanga ndiga, abakyala tebaalyanga mmamba. Ebyo byonna biriibwako basajja. Okiraba
kyekyo Allah kyagamba. Bagamba nti ebiri munda w'ensolo ezo biribwako basajja bokka, wa muharramun ala azwajina, biri haramu ku bakyala baffe. Okitegeera? Oba olinayo ensi gye wali owulidde nga balina emiziro nga nabo baziza sirya mamba amazinywa, ebimu bagamba tolya, ebirala bagamba lya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lighayri llahi bi. Bagambe sisiŋŋanyeeyo mu ebyo ebinzisiddwako nga mulimu ekiri haramu ala ta'imin yat'amuhu, koyo omuntu alya bw'aba ayagala kweriira, illa an yakuna maitatan, okujjako emiziro bye bino wammanga, illa an yakuna maitatan, okujja nga kifudde kyokka, aw daman masfuha, oba omusaayi gwa kafecce. Omusaayi gwa kafecce oli asobola okusala ensolo bwati n'alembeka, baguteeka mu seppiki n'agufumba ne bagusalaasala, oba okuba akasaale oba akayiso awali omusuwa ne balembeka bwe bati, bwe guwera ne bagufumba ne bazikirawo, babikola ku nte. Omusaayi gwe baguta gwa kafecce guli haramu kubanga gubaamu enajisi. Sisiŋŋanyeeyo mu ebyo ebinzisiddwako nga waliwo ekiri haramu, okujjako nga kifudde kyokka, aw daman masfuha, oba omusaayi gwa kafecce, aw lahma khinziri, oba ennyama y'embizzi ey'omuziro. Kyobola kati ffe twatandise ekika kyaffe, twatandika ekika kyaffe eky'embizzi kubanga twalabanga ogwo omuziro kuva mu Qur'ani. Allah yagamba omuziro, muziro kiri haramu okulya embizzi. Era ndi mukulu wa kika tompita wakusaaga, tompita nga Seeka Habibu Abdallah. Seeka Habibu Abdallah civilian, kati ffe tuli bakulu ba bika, oba tunamuwa bwa Kalani mu kika, oba tunamuwa bwa Mutuba, bali eno wansi baseeka. Okiraba Seeka gundi gwe nabo obuwandiisi bw'ekibiina bibiri Seeka bibiri ono Kirevu n'empale Kalani w'ekibiina ky'embizzi totya nawe tujja kuwa tokitegeeza. Seeka Hamza Kayira yagamba tutweddira mbizzi akabbiro kigodo, ago masala ga Seeka Kayira Hamza okitegeera, tweddira mbizzi akabbiro kigodo. Ekyo ekika tekigenda kuba kyakabi wano. Buli kye banaateekanga ffe tugenda tukiwangula, buli kye banaateekanga ffe tukiwangula. Era abantu bagenda kutandika otweraliikira, twajjirwa ab'ekika ky'embizzi, buli kintu kyonna be bakikulembera. Tebanywa mwenge, babeera soba ssaawa yonna, balamu beereere. Ekiraba buli musiraamu yenna abamu ekyo ekika, ate musiraamu kyanasigala ebbali w'ekyo ekika. Tukubuuza buuza embizzi ogyogerako ki? Teri haramu basi, muziro gwo jangu eno ng'ojja eno. Okiraba? Oba tunagamba tuli bambizzi omuziro bid'a, nawe tuyinza okuyita weera akabbiro bid'a. Bid'a naye atuyisaawo. Idhan mu kalisha z'Abarabu baali baziza ebintu. Muganda wange nampandikidde akakalaamu wano nangamba obudde bwange buweddeyo, naye embizzi kyo kika kyaffe ekyo kimukitegedde. Naamu Abdul Fattah agani naamu kyekyo. Abatayagala mujja kujja mpola mpola, abaana mujja batuwa bwe munaaganiramu ebyo ebika. Ate ffe tutuuma amannya gonna, tetulina linnya litasuuma, gonna litusala mu maaso nga lya musajja mulongoofu nga tutuuma ng'ekyo kigenda. Ate mulanya mutya bwe tutyo bwe tulanya paka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etutuuka yonna paka bwe tulanya. Kali kyendala Abarabu gye baali balina ezo nakaba mmeka? Nakaba mwenda mu kalicha z'Abarabu ze baali balina. Tugambye baali bakola ki gye tusembezaayo? Baali baziza nga balina emiziro ng'abantu baawa be Ukraine, nga nabo balina emiziro. Wemmamba tawasa mu wammamba, ow'obutiko tawasa mu butiko. Ow'e Ukraine ow'endiga talya ndiga, ow'ekkobe talya ki kobe. Nabo baali baziza. Okuziza kwe baali baziza, subhanallah, Allah tabaraka wa taala n'akugaana. Omusiraamu ekiri halaali ku ye kyekyo Allah kiyakkiriza nti kiri halaali, ekiri haramu ku musiraamu kyekyo Allah tabaraka wa taala kiyagamba nti kiri haramu. Okujjako ng'ebyo bikulwaza
wamma ogamba nti nze siwasa wa mamba, sirya mamba, sirya nsenene. Ya akhi, Allah tabaraka wa taala gat kul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Muna ebyokulya ebyo ebirungi Allah byabaterawo endiga, ekkobe, ensenene, ne mukera ku makyamwe ne mugamba ebyo biri haram, ebyo biri halal. Abange mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza oba mwateekawo ku Allah bulimba. Ogamba nti sirya mamba amazinywa, sirya ndiga, ekkobe aterya. Ow'emmamba gwe oli waddembe okulya endiga, ow'endiga gwe tolya ndiga naye oli waddembe okulya ekkobe. Ebyo mukakasa Allah yabibagamba, Allah yabibakkiriza. Yaki togaana kintu Allah kyeyakkiriza. Era omuntu okulinnyisa imaani obulungi ng'oli wa nsenene, bw'ovaana ogenda oguleyo ku nsenene olyeko. Twalirako n'abantu bo tutegere nti ekirwadde kikukendeddeko, kigenze kikendeera. Naye bw'ona osigala ng'owulira buwulizi n'obirekaawo n'otolya ku mmamba ow'emmamba, genda wali mu ttawuni emmamba ziri awo, gulayo ku mmamba olyeko, twalako awaka kiro. Abaana bagenda kuwulira emmamba naawe otye, bagenda taata nga watusubya dda emmamba ewooma okukamala obukamazi. Olina akapande mu nnyumba, genda okajjeyo. Abaana n'abazzukulu omuziro mmamba, eyo dda waki gy'okoleye? Abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Kale walikomye ku baana bo, naye abazzukulu bagamba ki? Kubanga abaana bo bayinza okutegeera nga ggwe, naye abazzukulu bagamba ki? Abaana n'abazzukulu omuziro ki? Omuziro mmamba. Idhan baddu ba Allah tabaraka wa taala, ekiri haram kyekyo Allah kyeyafuula haram, ekiri halaali kyekyo Allah tabaraka wa taala kyeyafuula nti kiri ki? Kiri halaali. Idhan ndowooza ne bwe tukomaawo ezira adaati ezisigadde mujja zisiŋŋaana, kubanga nasomesa adaati 14 mu darusu yaffe eya al aqidatu awwala, ziringa 14. Kati mulaba nga byebimu byebimu si byebimu. Tayib, ekibuuzo ekyokubiri, obusiraamu bwe bujjawo cultures oba buzirekawo? Okusinza bye muwulidde, bubadde buzirekawo bubadde buzijjawo? Kati Abaganda n'Abasoga n'Abakiga n'Abanyankole n'abaani, mmwe lwaki bwe muyingira obusiraamu ezammwe temwagala ziveewo? Muzanya kifiiriza nga Abarabu bo bafiirwe, ffe tetugenda kukola ki? Kufiirwa zaffe. Tilka idhan qismatun nziza, okukuba kulamula kwa kyekubiira. Ezaabali bo bazifiirwe. Era kyobola Sheikh kyabadde abagamba, abasajja Abawarabu Abakuraishi abategeera la ilaha illa Allah kyetegeeza, baagaana ogiyingira. Abaagaana ne bagaanira ddala kuba bategeera. Naye omuganda wa wano omugamba kyetegeeza n'agamba ye ajja bivuga byombi, ajja kuvuga obusiraamu nga ne bino bwakola ki? Bo bali bakitegeera tosobola bivuga byombi, ne bagaana. Kyobola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba taata we, qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawma alqiyama wa aba an yaqula la ilaha illa Allah. Taata we omuto Abu Talib, kubanga bo bategeera. Twayibu ekisembayo, ebibuuzo bibiri biwedde. Obusiraamu bwawukana ne culture z'Abawarabu. Kitegeeza ffe tuli ku busiraamu, si bwe kiri? Kyobola ba Allah tabaraka wa taala yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu suratu Al An'am, yayogera bannabbi. Bw'amala okwogera bannabbi, weewuunye mu bannabbi abali awo, mugende mwetegereze ayati eziri awo. Etandika na wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Allah yamenya bannabbi, bwe mba seerabidde Omuwarabu ayinza okuba aliwo omu yekka, naye bwe yamala okuboogera wansi, Allah n'agamba dhalika huda Allah. Abo be baaliko, abo be bapresentinga obulungamu bwa Allah. Fabihudahu muqtadi, obulungamu bwe baaliko naawe bw'okola ki? Kwoba olungamira. Ebyo Allah bigamba ani? Nabbi Muhammad. Bali abasajja tebaali Bawarabu abasingawo abo bonna, naye agamba obulungamu bwe baaliko naawe bw'oba okola ki? Kitegeeza balina kye baali balina ekibagatta ekitali mawanga, kubanga baali Baisirayiri bonna, kumpa abaali basingawo bonna yamenya Baisirayiri. Naye yamala n'amugamba obulungamu bwe baaliko naye bw'oba okola ki? Kitegeeza waliwo ekibagatta ekitali mawanga, ekitali ndyo, ekitali bika, ekitali cultures. Bw'oba tokitegedde bulungi, Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu suratu endala, suratu An-Nahl, thumma awhayna ilayka
anittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana mina mushriki. Oluvanyuma twakussako obubaka gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogoberera enkola ya Ibrahim. Ibrahimu olowooza yali muwarabu? Ibrahimu teyali muwarabu, naye Allah agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti twakussako obubaka oyo gwoba ogoberera. Kitegeeza ffe waliwo ekitugatta ku nabbi Muhammad, waliwo ekitugatta ku Ibrahim, ku Ismaila, kwani paka bannabbi ba Allah bonna. Sirisire yetugatta ye tawhid, bwe busiraamu. Tayib, ekigambo ekisembayo kisigadde nti obuwangwa n'eddiini kiki ekyasookawo? Kyekibuuzo ekisembayo ddala. Tayib, obuwangwa n'eddiini kiki ekyasookawo? Kaŋŋende mu Baganda. Omuganda omubereberye yani? Yani ye kintu. Kati katukkirize kintu yali ku ddiini ya buwangwa. Kintu ne Adamu ani yasooka ku nsi kuno? Adamu yali ku ddiini ki? Adamu yali ku ddiini ki? Ate kintu. Kati ensi yo etandikira ku kintu. Bwe ensi yo etandikira ku kintu mu magezi go, olaba kintu yasookawo. Yasookawo wano. Kintu ensi yo kwetandikira. Kati waba Adamu yasooka ku nsi, kati gwe tugamba otya kintu? Kitegeeza gwe ensi yo girowooza nti etandikira ku jjajjawo gw'osanze n'embugo n'amasanamu paka lwatuuka ku kintu gwe ensi yo weetandikira. Kati awo eddiini n'ebyobuwangwa kiriwo ekikadde ki ekyasookawo? Kana nnaasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirina. Suratu Nisa, maya suratu Al-Baqara aya 83. Ibn Abbas yagamba kana baina Adam wa Nuh 10 qurun annaasu kulluhum ala millatin wahida. Okuva ku Adam tuka ku nabbi Nuh abantu bonna bali ku ddiini eki, bonna nga basinza Allah. Agamba fakhtalafu faba'atha Allahu an-nabiyyina. Bwe bayawukana ku mulembe gwa nabbi Nuh, shiriki n'atandika, Allah n'atandika okutuma ababaka. Kati eddiini n'ebyobuwangwa ki ekyasookawo? Nuhu yali ku ddiini ki? Busiraamu. Ibrahim bonna bali ku ddiini ya busiraamu. Kati gwe ebyobuwangwa olw'okuba olowooza taatawo kintu jjajjaawo ensi kwetandikira, olabanga obusiraamu bwe buzze oluvannyuma. Buzze oluvannyuma okutuukako wano e Uganda, naye bwe Allah kwe yatondera abantu bonna Allah yabatondera ku ddiini ya busiraamu, yabatondera ku ddiini ya busiraamu. N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, tusaba Allah tabaraka wa taala atuwa okusoma eddiini yeno gitegeera. Bw'osoma eddiini n'ogitegeera osobola okwawula baina alhaqi walbatil. Ebigambo byonna ojja biwulira bya buwangwa by'Abawarabu, mwambala nga Abawarabu, musinza by'Abawarabu. Bw'oba osomye bino n'obitegeera ojja tutegeera eddiini gye tuliko kirala nnyo, Allah gy'atwagalako okubeerako, naye si bya buwangwa. Ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نولش فاوة تولي tunoonya kufa nga tuli basiraamu twesiime, so si kufa nga tusamira bannabyabuwangwa. La, tetwagala kufa nga tuli bannabyabuwangwa pyuwa, twagala kufa nga tuli basiraamu pyuwa. Kubanga okufa nga oli musiraamu kwe kuyimiriddeko okwesiima kw'omuntu okwensi n'okwenkomerero. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.